mbandi awo nesimu gye nafuna ey'omuntu omu ali mu kitongole kimu eky'ebyokwerinda nankubira Sobi wabeera mulamu bino wammanga either ali bubi oba either nenkubira mangu abakulu benakubira ab'ebyokwerinda abamanyi nembanyi bane Sobi bankubira alabika muki mufu nesina bukaka busagala kulangira kyesitakola ki kisima nafuna ko eyo gomba Sobi gye yafiiridde nasomera nze nasomera Bukandula kati Maddu Gomba Kanoni Kabula Soke Mpenja wayo nani nayo ba ogi bangi ngamba kubira nga tugamne waliwo omuntu gwe tulidde nti bamutidde ku ttaka nja kuwawaza amatu gaabwe ate nga saagala kuwawaza because n'ebitongole by'emwejjo nabadde mu kukunyizibwa bangamba olimo kutegeka bibinja kwetegeka kuddamu kulumba kutema abantu revenge ate biseera bye bagamba nti Sobi mwe yali agala okuttira mwe yalumbira Bobi ate nze nali ne Sobi kyewuunyisa mwana wange twali mwenna n'ekifeera nakigamba gundi eyo nayo twali tuli out nga tulina bye tuliko na birala nnyo bye twali tuliko ne tugenda okuwulira amawulire olweggulo ne mugaa Sobi ante nangamba kati nakwata bukwase ku mutwe naye nse nemugamba abantu onoogamba nti boogedde kino naawe oyanukula okigenda kusikanga sikando baleke boogere biyite so kati nenejjusa oba kulwaki saamukkiriza bambi musajja atuyeveeyo yeyogereko mukadde ako n'akyogerako nga kiyise so kibadde kimulumirizanga omuntu nze mwana sigezangako mu kasajja nyinza okuba mpagira enaaleemu kuba biseera yali awagira enaaleemu nze sina intention why am I killing Bobi Wine tugenda kulonda agenda okumusikira ku bwa Lord Mayor tugenda kulonda agenda okwasaganya ensonga z'amataka egyo emirimu nga gibadde gitambula tugenda bikuta kwa ali Sobi abadde akwasaganya ebintu bingi nsajja from Mayanja aka Mr. Wagwan ko embozi mu UG webale nnyo webalidde ddala Sobi omulundi gwe nasooka okumusisinkana omugenzi kati omukama mumuze mirembe yali musajja omulundi ogwasookera ddala omusajja yali hambo omusajja ataana buzibu bwonna kubanga nzijukira bulungi nnyo bwe twasisinkana nti omulenzi wa kamera yamala yatwalidde kyakupi nga 30 nga tanaba kutuuka ni mu mwalimu atuuse dda nga nange wendi naye naalwawo olwokuba nti yali alina byakwasaganya natokwata bulungi budde naye Sobi nali ndowooza nti omuntu agenda okukyankana na mukaawo agambe nti ate kakati twaze dda wano naye nayogeranga n'owa kamera ngagamba wayo oliridda wanga mati muwe tayimu yatuuke ajje tukole muwe tayimu ye kugamba niraba omusajja omukakkamu kinali sisubira mu Sobi nsanyusa okulaba kw'embozi mu UG nange okubasanga mukama akyakuumya nga kitalo ekya mukwano gwo Sobi kitalo nnyo muganda wange mukwano gwange mukama wange kyali wange byonna abadde abiri kitalo nnyo mukama we yageze tesobola kujjawo mukama kyaba yakoze eki kyaba yageze oba kyaba tegeka bagamba nti ennaku zibaana ziba zituuse n'okuloteba tolina kyosobola kutankiriza poziko mukama Katonda nga yasazeewo akyuseemu mbadde njagala osooka weyanjulira atulaba otubulire Sobi mbadde mulina nkolagana ki mbadde mukwatagana mutya because nze mbadde nkulabanga musajja w'oku lusegere naddala ku nsonga eno gy'abadde yatandise okukwata ey'obwa Lord Mayor obadde otambula nnyo naye obadde obeera nnyo naye era nga bwe tukuba essimu ebiseera ebisinga eggukira wuwo n'omaliriza ensonga zonna tutandikira awo Sobi gwe mumanyi abasinga bamumanyi mu bintu byabadde bagamba nti bamutemu oba mubbi yes ayinza okuba yabigira naye nze nakwataganya ne Sobi namugamba njagala oyatula eri eggwanga olokoke azin okulokoka kino nga bujingo yabadde akyogeddeko waliwo okulokoka okw'eddiini n'wabaawo okulokoka nti just ndokose ebikolwa ebikyamu so ekyo bujingo nange nyinza okwagala okimuddamu nkimutangaaze mu kituufu kyewayogedde yalokokamiza emikyamu wabula ati yali talokose nti alokose nti agenze mu ddiini y'obulokole no because musajja mukatuliki nga yemwaze muwulya bannamawulire ne famire yaabwe because ekyo twakikanyizaako of which si musango niwo yandibadde nti agambye nti nze ndokose ng'omuntu nti ndi musajja mulokole dembere kubanga constitution ewa omuntu aweza emyaka 18 okwesalirawo kyaba akola ki kyaba ayagala bujingo ye yali amanyi nti Sobi yalokoka kuno okulokoka okw'eddiini ndowooza kanda naava yatangaza abantu n'omukama wange we nasemba okwogerera ne Sobi olunaku ezo nzeerabidde naye nzuka twali tusembeera festival season omwaka ogwo wayiseewo emyaka egiwera ne ngamba Sobi kekana akadde oba ogenda kukuuma bannayuganda n'ebyabwe n'oba olina omuntu gwe wakuba oluyi oba akajambi oba omuggo
you say it, come it out so that nti wonokyogera bwedde bajja seka bajja kikungiriza abantu bakikola kino ojja kuba otoolokose so that nti mu kutoolokoka ojja feel at home nti wabivaamu abantu bakutegedde so that nti olina wakuyitako omusajja oyo yali mutemwana naye bajja kutajja kudduka nga bwe bagamba ajja kweraga omusajja ayatula kati so ensi ebyekulabya nti ebyekutegedde kati ne poliisi tojja kugira abantu wali oyite wali odduka ojja kubiira mu society nga weefiringa so yatula ng'omuntu ofiringa at home n'ayatula byonna bye mwalaba ku butambi n'ayogera nga takakiddwa tasasuddwa ng'abamu bagenda bagamba nti wa gavumenti yamutuma ku lulwe ovuki ne gavumenti ebitongole ebimu oba abamu baali shocked kyola poliisi yayagala omukwata kayula we yamukwatira mu biseera ebyo at the same time era n'ateebwa akola ebirala kubanga yayatula so naye mukwatula oba yali yeesoma oba yali teyeesoma nze naawe because teri alina bukakafu ku byayatula nti natta abantu oba nakola bwe nti tolinayo muntu gwomanyi gwe yatta so ekyo ne saagala nnyo bantu bakikungirize Ebya Sobi we twatandikira omukwano ogwo mwaka ki olwo ngezaako okwagala okujjuka naye nkiwa twali tunagenda twali twakava mu kampeyini za 2016 mu biseera ebyo 16 omwo bwe muti omwo 2017 omwo twatandikira ne Sobi mpaka okutuuka omwaka guno nga tutambulira wamu naye ng'ekyali kitugatta nali ekibiina ekyange nwanirira nnyo eddembe ly'obuntu human rights nga saagala bintu byakutulugunya bantu na tocha era mwe twava nkolagana n'abavubuka abaali banyigirizibwa n'okutocalingibwa poliisi mu biseera ebyo n'okuba nga bayisa mu ddembe lyabwe essaawa ezibakwesa emateeka z'abawa abavubuka baali babalyako ssente gribe mu biseera ebyo abaali bajjukira ne be twali tutambuliramuko nabo bwe twajja omukwano ennyo ne Sobi ne mu safe house eyali ya Isobesi 1 ekyengera ne tujja nga tugezaako okuteekawo embeera nti gwe vva mu bino ne poliisi tujja giteekako embeera bwete esobole okuba nga ekomawo mu ddembe ly'obuntu okuba nga tuli kwasaganya so waliwo n'omugenzi omulala mukama gwe njagalawo kiwumula ekyemirembe n'omusonyiwa byamusibako omusajja omusiraamu yali akulira human right ebiseera ebyo mwerabidde bakaggwa biki yali akulira human right yafiira mu motoka ajo oba musiraamu whatever so naye era twali tulina ekibiina kye twali tukoze naye MOU ku ddembe ly'obuntu eri abavubuka nga tulina bye tutambuza nga tutandisa okuba tukwatagana bingi ebiseera ebibiina bye nakolagana byo n'ekibiina ekya UNICEF wano ekiri wano wagulunga ku CPS awo around nakyo nga tutaddewo mukago bingi bye nali tugamba nga tulina ekibiina kye tugezaako okuzimba ekyeddembe ly'obuntu naddala ekikwatagana ku nsonga z'abavubuka ne American Embassy ebiseera ebyo ambassador gwe bali batannaba kugoba gwe bayita Malek oba Malaki eyaliwo naye bingi bye twali tukwasaganyiza mu nsonga ezimu n'endala okwanga tutambula amawulire ga Sobi okuva mu bulamu bw'ensi gakusanga gatya mwayawukana ddi era tukizingira wamu enfa ye etankanibwa okusinzira fine okusinza kubanyumya nga bwe bagambira bwe yali naye abantu balina ebibuuzo bingi because abantu bagamba nti bano bakirimu kiri kitya ku side yo wenasemba okwogera ne Sobi yafiira mu wiiki eno yennyini gye tulimu yafa ku Mande Mande yansanga ndejje eryo Makinde Ssaabagabo nina ettaka lye naliko erimu mbandi awo nesimu gye nafuna ey'omuntu omu ali mu kitongole ekimu eky'ebyokwerinda nankubira Sobi waabeera mulamu bino wammanga either ali bubi oba either mufu yaŋŋamba ebigambo bino either mulamu ali bubi nnyo tajja kusulawo oba either mufu oba ali bubi anemugamba otwala eri naawe ngandooza jokinga anemugamba mukamangereka naawe naŋŋamba you man get serious enjogera ndi serious kazeeyo alabika muki mufu namugamba osaaga namugamba anyway kanfaininga kusimu naye olimba kati nganda badde kisoboka omuntu gwe nadde njogeddeko naye recently ate ne tukkaanyaawo neŋŋamba ate kisoboka nawe olimba namugamba naŋŋamba gwasamba ddi kwagala ne kazeeyo namugamba kazeeyo nayogera naye nga waliwo empapula ze tutaddeko akazeeyo omwezi ogujja nga 2-3 awo bali mu January abadde agenda kusomera okuddayo kusoma abadde kuddayo kusoma nga tulina koosi zagenda okukola sobola okujjuza ziri empapula z'obwa Lord Mayor namugamba Sobi yakansindikira emitwalo 10 wano ku mobile money yansindikidde sene nenziforwardinga gye ziraga obufaananyi nga era asigadde kujyamu kwe passport size then tuteekeyo application form kwa yali tuzijjuza nga taddeko n'omukono jese obufaananyi bubadde obulako n'okusasula ebali bagambye naŋŋamba ayushuwa sene yazikusendekedde ddi namugamba yazisindikira ennaku nga 4-5 emabegakaawo naye ne tuwugira n'okwogera nga ali mu Kampala kwanga
lwe nali mu Kampala ate teyalimu ate lwe nafulumamu ate naye najja ng'ayagala bamukube so tetwakwatagana kati neewuunyisa naŋŋamba anyway can finding out nanga nkube esimu ze teziriko namugaa naye kanzikuba alina endala gye yabadde ya Kampa gyeyazzeeko nenjikuba bagikwata nenga kwayaye eraganga kind of wave nengamba network nenjijjako mba naakagijjako waliwo munnamawulire omu eyankwe naŋŋamba wayi bituufu byampulira nti Sobi agukoze konze agukoze kati nengayo naŋŋambye Anton nenga nayo ntatera kwogera byansimatto olengera ono owokubiri ankubidde kyebeka omusajja akoze ki kati nenkubira bemmanya abaali okumpi nani naŋŋamba abasajja batulumbye wano obubi nnyo tulese ffe Sobi buli omu adduse nedededede nekutukako nenga omusajja nalabika afudde ebyokusaaga nenkubira mangu awo abakulu benakubira ab'ebyokwerinda abamaanyi nembanyi bane Sobi bankubidde alabika muki mufu naye sirina bukakafu saagala kulangira kyesitakola ki eyo Gomba Sobi gye yafiiridde nasomera nze nasomera Bukandula kati Maddu Gomba Kanoni Kabula Sokke Mpenja wayo nani nayo ba ogi bangi ngamba kubira nga tugamba naye waliwo omuntu gwe tuwulidde nti bamutidde ku ttaka nakuba iziti Kabula Sokke waliwo ng'ogenda Maddu nawe nakuba nanga atuwulidde waliwo gwe basse naye tetukakasa buki naffe naye tuwulira abantu badduka eyo naye tetubitegeera neŋŋamba omuntu mulala nga balowooza Sobi engeri gye yagenze ne gurupu eyo kwa Sobi yaŋŋambako ebyokugenda Maddu omwezi oguwedde zaali nga omwezi oguwedde weeks 2 ezisembye ez'okumi mu gw'ekumi n'ogumu ogwo naŋŋamba naye ngenza okukola savendabi biki newaliwo kadiru ke bampitidde naye kataka nja kulihiramu naŋŋamba agenza kulambula patana omulimu neŋŋamba yinza okuganda oba kasaakiwanya attention kumbe yali atandika dde okukampingayo nenze musuubira mu kibuga kubanga namugamba nkuwaddemu disca festival owummulemu tugenda tandika obwa Lord Mayor azin okuddamu okola consultation n'okutandika otambuza emirimu gyaffe so this festival gikozesa okuwummula n'okutereza obwongo bwawamu essaawa yonna tuddamu okutandika nga olumu tudda ku TV the same time olina okusoma the same time nakino kati so tandika okwesetinga kati nga ndowooza alabika ali ku ebyo n'amawulire okutuuka abaana abaaliyo nga bankubira ebifaananyi ngamba alabako nebagayo oyo Sobi then awo waliwo bannamawulire abaali ku NBS nebankubira nebaga chief omusajja akoze eki bannamawulire bonna ne batandika ekiro ekyo kyonna kumukumu ne bakuba kati so nenteekawo embeera ekomyawo omuki omulambo omulambo baali bagala gutwala mu mukyale y'Egomba kati nga tulanga abaweebudde omuntu oyo enfaaye nekyabadde mu ggwanga n'ekitiibwa kye somehow wadde abamu bayinza okuba bakira ba negativity netulaba nenteekawo ku mbeera ku bakulu benakubira ab'amaanyi mu ggwanga netukkaanya nebagamba kale katukole enteekateeka bamubayambe bamubaleeterewa e Kampala mu mukyale y'e Kampala bamukebere nga ye baagala naye wabayo abalala bafudde we are not concerned bajja sigala eri katuyambe Sobi yatuuka mu Kampala I think zaalinga ssaawa 7:85 eyo ogw'ekiro mu mukyale ya wano era nenjogera n'abakulu mu bamutwala mu mukyale ya uwa neno gye batera okukebereramu anti mukyale ziri 2 ez'emulago waliwo neeri enkadde ebaddewo gye mumanyi gye badde bakozesa eyo bagikozesa ku mirambo egiva ebweru ng'ofiiridde bweru oba accident oba biki naye ng'enfa yonna ng'ofiiridde bweru ogenda then waliwo ey'okubiri gye bazimbe ku ddwaliro lino eppya eyo yaaba baba bafiiridde mu ddwaliro omwo ng'ajjanjabiddwa n'afiira omwo yagenda wali so bamuteekamu eri abafiiridde ebweru otwatuukawo nenkubira abakulu abakulisaganya mucha nebaga kituufu tumureceivinze naye tulaba John Pade netubagamba no is Pade Serunjoji kino kiraga nti waliwo omulala yabe yafunye obuzibu nga ye John ne ba misleadinga erinnya twatuuka ku mocha nga tukuli masannyalaze nebatuuka masannyalaze gavuddeko mugenda galinda gagire newegana bagateredde nga bagaterezeza enteekateeka zonna maiti otusuubira ogibawa baisaawa musubire ku ssaawa 5 bamukaaga ezemisana enkeera tumaliriza byonna era twatuukawo ku makya amasannyalaze teganadda then netubala natukamanga netwabagambye tebalina generator awo naze naawe siyinza kulimba ne generator tulina gye twalaba ne tetumanyi why bakikola bato babuzibu ki obwaliwo awo tetwamanya ekyo kirina kuva ku kesisi etunnyonnyoli ne tetwamanya nsonga ki lwaki bwe kito bwe kyali okutegeera kwa Sobi n'okumufuna byonna ekiro bwe kito bwe kyali newe nasangibwa n'amawulire agantuukako then akeetawulo ne kabeera kamaanyi nnyo ekiro ekyo okwagala otegeka kwanjukira kyatugwako buki bugwi bwe kito bwe kyali waliwo mu mbeera y'okunoonyereza because ngezaako okugoberera family eragase mativu
oba oli awo ku nfa ya Sobi n'ekirala nti Sobi ebbanga lyonna abadde akyogera lwatu nti akola nabo ebyokwerinda ebyokwerinda bya gavumenti tegeeza nti bwoba okola nabo ebyokwerinda novuga nti nkola nabo ebyokwerinda akozeko ne ISO akozeko ne poliisi n'ebitongole ebirala akozeeko nabyo kitegeeza nti nno abamukozi wa gavumenti abakolera gavumenti lwaki gavumenti yavuddeyo gamba nti kakati ffe tetumumanyi tubadde tetukola naye kiki ekiri wakati awo mulimu ebintu ebimu byenyinza okugamba eggwanga naye bijja azin bakitata nja kuwawaaza amatu gaabwe ate nga saagala kuwawaaza because n'ebitongole ebimu ejjo nabaddemu okukunyizibwa baŋŋamba oli mu kutegeka bibinja kwetegeka kuddamu kulumba kutematema abantu revenge banenjala bantegere nga sinaddamu kibuuzo kyo teriyo omuntu agenda kutematema muntu teriyo revenge gye nnyinza okugamba abaana gye balina ku mutima oba famire gyalina ku mutima eyagala bwenkanya lwaki eyagala bwenkanya nti obwenkanya abatematema Sobi weebali ante n'abaamuwa omulimu nabo baboogera kanywe n'omwana yakwata vidiyo nga batema ante n'abaabalumba nga babatema mukadde ako kuliko kansalo weeriise ffu nokubako n'omwami omulala lwakwaguninzire mbireseeyo vidiyo abaana baboogera nti batuuze bagundi bakukyalo abamu bakwegamba baliiders b'okukyalo bebeekubaana n'ebibinja ebyava ki e Kampala so tetwagala nnyo nti kwegamba ekintu kifuule luyimba wetubanga tusaba obwenkanya batuyambe ab'okutandikirako kali bakwatibwe bakunyizibwe basobole tulya baava ku kikyajja kitya obusungu babujjawa kulwaki bakola ekintu ekifaanaganako bwe kityo ebiseera ebisinga poliisi eyagala nnyo ebintu byogikubira enduulu ante we tunayogera obi nga mugamba abaana boogera obi poliisi enanga ng'avaayo oba Luuko Wesigire no twagala kwegamba buno bubeerewo mukulu enanga kwakati Luuko Wesigire kyamubuuse era wano Luuko Wesigire bambi n'omubuuza mubuliza bwereere kubanga yakoma Kampala n'emiriro ne kino kyasutse Kampala n'emiki this is Onyango n'omwogezi w'ebbendo mu bitundu ebyo gye batiddaani Sobi so kati bebali no ani ono omwogezi wa poliisi ono omukulu enanga kino kati kigwa mu Fred enanga no ayogere bendo lya mu bitundu byeyo Sobi gye yafiiridde whereby kati we balina obuyinza essaawa zino okwogera n'okunoonyereza kiki n'omukulu Tom Magambo director CID wano wetubeetaagira muveeyo mutunnyonnyole ne ISO because yali akolera ISO mu biseera ebyo yalimu n'okuweereza omukulu kaka akyakwasaganya yes omuntu yenna alina wabeera omujaasi n'afa nga yawummula era bamuziikira mu bitiibwa bye ebyobwaki ebyobwobujaasi nti temugenda kujjawo kiri kyeyakolera ISO mukadde ako wadde mumuyinamu entalo zammwe oba obutakwatagana bwammwe n'omukulu fama ISO wammwe yavaawo ikakka niwana era mumujjukirako nti owaaye ekimu ekyekumi kye n'enjawulo yeeyo ey'omuggirako kali nemukaleka kuba temugenda kimatiriza naye gavumenti naffe muyina ekintu kyemutandise otulaga mugenda tuwa omutima omubi obutaddamu kukolagana nammwe wadde okubakolera nti olw'ensonga mwagala yes tukolera mu black image which is okay fere tugirinaako obuzibu but if someone working with you in black image kulaki oba tovaayo noyite eno nga atategedde nobaako kyobasuulirayo kufere twagala temutuwa mabugo naye mubeeyo kyemuwa famire ye n'okujjukira because era balaba maama wa kitatta weyakaaba naga omwana wange yaŋŋambanga lubona akolera abanene mu gavumenti bamusibye omwana wange mugenda abantu bagenda bavaayo boogera ebintu ebyo naye mutuuka mu kaseera akezigizigi nga mwekweka whereby twebuuza wumma mwekweka nga mwekweka mukadde kano abantu babeetaagira mwemulowooza famire z'abantu bano naffe abantu bano abadde batambula n'omuntu oyo tubalowooleza ki oba mulowooza tuyinza kuzzaako ki so temututuma oba temututeekamu mize mibi oba temutuleetera ndowooza mbi because you need information ojja kunkubira essimu okunsaba information gambe sigiina ate ogutali musango tojja kunsiba tolina kyonvunaana kuba tonkaka kwogera kyesitayagala oba tonkaka kuwa kyesitalina ekitegeeza temwafunye obubaka bwonna naddala okuviira mu ISO n'ebitongole byonna tewali bubaka bwonna bwazze apart from Hamu ne muganda wa Hamu n'abawa Sobi omulimu bokka be bakakwata ssente ze batuwadde of which Hamu ssente ze yawaayo ne muganda wa Hamu nowemba soogedde zaakola ekintu kinene nnyo era ne tusanyuka nti n'abayaaye bakuuma disipulini
teri yabba simu ya muntu, teri yalwana, teri yakuba, teri yateekawo mbeera ne tutambulira ku mateeka ne bawesa omukola ekitiibwa. Teriyo munnamawulire gwe babbako kamera, gwe babbako simu wa muntu nti nagenze mu kugundi kwa Sobi bankoze kino. Abaana baali peaceful n'abagagga abawa Sobi omulimu gw'empuliro oyo mulangira ne baganda babakyala besitamanyi tweyanza kyonna kyonna kye mwakola ne effort n'abaana abo bemukyagezaako okujjanjaba. Naye mu gavumenti teri wadde 10 kyavaayo apart from waliwo omukulu omwe sajja kwatuukiriza mannya yekayeka eyagamba ebintu bya Sobi binsanze siri bulungi oba siriiwo ndi up country naye kandabe kye basobola obbatuusaako enteekateeka zigende mu maaso. Ne Sobi afa atya kiki wabaddewo kwegamba naye tategeera why what happened. Ali mu bitongole bimu ebinoonyereza netumugamba afande ngaze wombuuza nange ndi green naye tukyagezaako kulikavalinga kwa abaana abo baali bakyaliyo abaali mu nsasaggeeyo twagala batuuke batunnyonnyole kyekyaliwo. Kwaba bafuna obuzibu bameka abali mu malwaliro? Bali abaana babiri babiri bokka be bafuna obuzibu. Ababiri abo abamu be baviirako n'okufa kwa Sobi nti ayagala okuddayo okubataasa. Then mu kubataasa amala nti okubataasa bamukuba ejjinja limukwataano omutwe limwasa atandika ofuuwa omusaayi. Ago omwana omu amusika naye nga n'omwana amusika naye bamutemyetemye. Kati Sobi ajjukira nti mulimu ssente zaffe ze batusasudde n'amasimu gange na biki naye nga nte mu kayumba era kadda mu nsiisira gye baali bazimbe mulina amajambiya gasobola okukozesa akole ki yerwaneko. Aba ng'anaasemberera mu makkati okutuuka ku kayumba we baamuzingiriza. Naye mu muzingiriza kwaliko omukansala w'ekitundu ekyo n'omwami omulala gwe baayogedde lwakwa katwano ndi kumpewo nandibadde nteekako amaloboozi ago ne mugawulira gwe bagenze naye obutambi bugenze busaasaana so it's not news. N'ekyokubiri kyenyinza okugamba minisita eyavuddeyo n'ayogera oba omukungu wa gavumenti nti ebiseera ebisinga bwemuba mwogera ministries ezimu mwebuuze temukola ibinga kyolaba gavumenti ez'ensi ezimu ziri very organized nga kizibu okuzisanga nti zitomereganya. Waliwo okukubira waayi iso omusajja ono bagamba abadde abakolera nganze minisita nga sinagenda kumpewo njogere ntya okwogera ennyo n'okuvaayo baluke si kwe kusinga kubanga ogenda kwogera ate weekwata ensobi mu butali bugendere ffe tugikukwate because gw'ogenda kwogera n'ekyoyogera n'eddiru gye twakutulira mu kisenge togimanyi byenteesa ne mukazi wange mu kisenge nga tweggalidde tobimanyi ng'ojja kujja mukuba esiraapu wabweru ojja ogamba okuba waaki tumanyi ku lwaki mmukubye ye amanyi ku lwaki mmukubye olwo oba ku lwaki tulwanye ng'ojja kuva eri odduma ogwa mu bitakukwatako. So ebiseera ebisinga minisita oba abakungu ba gavumenti mwegendereze nga mukola statement ezimu nti zijja bateeba zigenda bateeba batya ojja kujja oveewo statement ng'ejjo nabadde ne pulezidenti nga twayogedde birala ojja kujja oveewo pulezidenti gundi nga nabadde ne speaker wa parliament twayogedde birala. Ebiseera ebisinga mwegendereze kwegamba buuliriza bekikwatako nti owaye ngenda kwogera naye mpulira obutambi butambula abadde mukozi wa gavumenti abadde mukozi wa iso mukozi wa gavumenti mu kitongole ki ye abadde abakolera kusaaki abadde abakolera biki. Ebiseera ebisinga tuleme kutomeregana because gwojja kwogera ekyo ffe tulina obusungu bwaffe tugenda kwanukula bulala kwanti bwe tukwanukula tubirinako evidence gwe byotayinaako evidence. Okukolera gavumenti bya mitendera bingi waliwo bemanya abali mu bitongole bya gavumenti ebimu nga bali ku payroll naye nga payroll teyitira ku account bazimuweera mu private bag kwegamba nga onogamba nti PO box private bag ekita kiggweeraawo nga talina PO box kati so njagala weegendereze ebimu byoba oyogera tojja kumanya Sobi abadde akolera kitongole ki abadde alipotinga mu bakulu ki bakanya nabo batya gwe tobimanyi wabula ensonga obadde okubira iso oba n'okubira CMI oba n'okubira SFC oba n'okubira Minister Security Jim Muwezi n'obakubira nobabuzayo omusajja ono mpulira kino na kino eyo kibadde kitya. For example walaba Kayihura we yamukwata ebiseera bireri nti bamukubira essimu era n'abagamba twafunye essimu okuva mu iso nti bamwetaaga alina byabayambako byebadde era ne tumubawa neffe fayiro zaffe zikyaliwo era tukyamulinze ajja kutubaako ebibuzo byatuddamu. Ovuuki olaba nti yakunnyonnyola ate nga kyakunnyonnyola kyekituufu abula teyaliko ife batukubira amasimu tatubitegera yakunnyonnyola ani abakubira era bamubasabye ku nsonga ki so that eggwanga libeere known. Kati baminisita oba abaguzi ba gavumenti
tubasaba mubwetowaze tetulagira tetukanga tetuthreateninga muliputinga ebintu nga mumaze kwekakasa bekikwata kwadde oyinza okuba omwogezi wa gavumenti neera consultinga nti waye mpulidde sewulime ABCD naye akwatidde naye eggwanga litutadde ku nninga abadde akola biki nammwe nga walaba meeting waliwo parliament yali etudde omwali Fidel Sekikubo ne Muwanga Kivumbi ne Kato Lubaamu omugenzi gye baalimu nga bagamba batadde CDF kati mbadde yaliko n'abakungu abalala bakyanda bani munyonyole Sobi akola ngani muntu mulaba n'amagye tumulaba na biki bagaana okuddamu ekintu kyonna because bamulaba nina bati bamanyi kyabadde akola wadde bakulu okusinga kuba n'abadde bamukozesa vuki baagala ba consulting eri eno then bakomeo babanya Sobi akola kino kino okusinza kino era tebabanyonyola olw'ensonga tebalina evidence kati kyetusaba ne minister tutambule bwe tutemekonagana kwange nkyo neetaaga muganda wange ate nange nkwetaaga so government munneetaaga nange mbeetaaga wadde nze government so twagala tukkanye mu bintu ebimu mulekerawo tusuulirira kubanga you need me also I need you so tutambulire wamu kwezo the same page kyembadde nsaba government etegeere n'okubeerawo kutuyamba mu bintu ebimu nga twatufunye obuzibu ku nsonga y'obwa road mayor Sobi abadde ajja era abadde mumalirivu nnyo era abadde yatandika consultations nga bonyonyodde n'ebirala byonna Sobi ono mpulira amaloboozi agamu agagamba nti abadde aleeteddwa gavumenti okukyankalanya akalulu naddala wakati wano mu kibuga Kampala n'ebirala byonna nti nga abadde ajjidde mu kifaananyi ekyo naye nga yeeteeseteese okuteekawo abayaaye be okulaba nga bakyankalanya akalulu ka Kampala era nga baga nti gavumenti ebadde emuli emabega kituufu ki ekiriwo kati nenda tangaza kw'ensonga gavumenti weebadde eri Sobi emabega nga we mugamba oba okujja okukyankalanya okay buli omu mu ndowooza yena mu ntegeera tusobola gimugjamu omu akitwale nga we kiri nekino ekibiina Sobi mwabadde ali oba eno gurupu mwali tuli very organized and smart and strategists ze twakuba nti tuyina budget eyaffe ku bwaffe because nkiwadde one teri munnamawulire gye twali tugenze oba ku TV zonna ze tukyalidde oba rediyo njagala aveeyo atulumirize nti Sobi buli yamalanga interview yatuwa ekyawuja mimiro teriyo gwe twawa ssente interview zonna ze tuzze tukola naye nga tubeebaza mwatubeererawo lwaki tetwabawanga ssente oba gavumenti yaleetwa kuba gavumenti oba etuwa twandibadde tugamba wayi mwana kwata ssente zaalibaddengawo nga tugamba wayi tusobole bannamawulire ano asobole twettanira tetwaba because tetwaziina era ku interview gye twakola abantu bamanyi ssente zinali ampitirivu mambi teri buli munnamawulire yajja ku interview mu kaseera ka Lord Mayor teri sene bambi ze twabawa era twalwadde kino kwanze yali ategeka entambula za Sobi ze yali ategeka meetings ze yali ategeka bannamawulire bagenda okwogera nabo buli kye yali agenda okukola ennyambala buli kimu kyatambulira mu kadde ako nze yali akivunaanyizibwako then tuyina budget eyaffe ssente ze twasonda nga bana ekintu group Sobi gyabadde atwala some people they take it as a joke but nene group eno nene tuli mu bitundu ebifuga Kampala azin Kampala n'emirirwano eggaali katuzite eggaali nyingi nti lwaki zonna zawagira enteekateeka ezo ne tuba nga tula mu meeting nga tubaga nitugenda kwetaaga ssente nga bawagidde munnaabo okujja nitwagala mu kujja twetaaga ssente zigenda otuyamba aleeta emitwalo 2, 3, 10 ne tuteekawo n'accountant akwata ssente ezo n'okuteeka embalirira kyola buli twali tutambula twakakasa nti tugenda ku TV eno tukozesa transport wa ssente mmeka tugenda kumala ddakiika mmeka bwe tuva tudda wano tewaaliwo okulya twabanga mu kutambula saa 24 kyola watulaba nga tuva ku TV eno baku radio ne tudda kweno atuwulidde kweno atulya kweno so gavumenti tetugirinaako kakwate tetwakakuwadde 10 olw'ensonga ngenda balaga nti gavumenti tetugirinaako kakwate twadde nga 10 kati Sobi yafudde gavumenti webadde tuwa ssente essaawa yalyo ngebadde ziteekamu lwa Sobi kati afudde egenda kudda mwezi tuwe tegenda kuddamu kwa ye gwe badde yagala gwesuubira nti ajja kukola ekyo kye bagamba ng'abantu bwe balowooza yavuddewo kati ndife tukulaga tugenda kulonda Lord Mayor agenda okusikira Sobi mugenda kulonda omusika wa Sobi si mu famire mu byekika kyaba muffe mu gurupu yamwe mwabadde tugenda kulonda nga mubadde bamuleese butereevu tugenda kulonda agenda okumusikira ku bwa Lord Mayor tugenda kulonda agenda okwasaganya ensonga z'amataka egyo emirimu nga gibadde gitambula tugenda bikuta kwa ali Sobi abadde akwasaganya ebintu bingi so akwasaganya ebyamataka ng'oli agala omukumira ettaka lye omugira mulala n'oba Lord Mayor omuntu oyo gwe mugenda okuteekawo okusikira Sobi nga babadde atambuza emirimu gye muntu wa kika ki
Ate muntu wakika kera agenda kuva mu fefe nnyini tetugenda kulonda bweru tugenda kuva eri tugwirona era mufe mwennyini tugenda kulaba abadde alina obusobozi asobola gwe tujja okulonda naye teyeronda tutula butuzi nga komiti omuntu ono tulaba asaanidde okusinziira nakino nekino awo ntasaanidde okusinziira era abakomanda bennyini bajja kuleeta obululu bwabwe buli ajja kuwa endowooza mu bitundu ebyenjawulo buli ghetto n'eggaali nti agundi mumuwe agundi mutamuwa kati mu abo asinga gwe tujja okgenda naze then ate tukwasaganyiza wamu tusobole okutwala ekitone kyali waffe kyabadde aliko mukama waffe bamuganda waffe kyabadde aliko dream ye dream ne aim ne agenda ne objectives zonna tuziina lwaki yali ayagala okujja oba lwaki twakiteekamu amaanyi then n'agenda okwasaganyiza operation ez'amataka na biki n'ajja kuba mulala so tusobole okutambuza n'aba nasobola okuba bafuna emirimu n'okufuna akasente n'okubaako kye beekolera. Yes. Okay. Kitegeeza nti nga bwe mbadde mukitambuza nga Sobi waali era mugenda okusigala nga mukitambuza okulaba nga mukiggusa. Exactly 100%. Buli kimu nga bwe kibadde n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka somehow obumu nabwo tugenda bugera kuba tubadde banyivu eri security agencies ezimu tezitubeereddeewo so tuyinza okutandika okutambula ffeka agency ne tutandika beesonyiwa ne government ne tugyesonyiwa because tugenda kujja independent tulina kibiina ate tulina lutalo ku kibiina kyonna tetukaka muntu kutwegattako oba tetugaana muntu kutuwa ndowooza ye kutuwabula byonna omuntu kyawulira kyayagala n'asobola otuyambako tukwasizaako nga ffe abavubuka because emiti emito gye gigumiza ki ekibiira kati yessaawa eno twegatte mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda okubyenyigiramu. Yes. Sobi abadde alina erinnya era nga amanyiddwa abantu bamumanyi. Gwe munaleeta kinamusobozesa okubako ne waatuuka because Sobi abadde n'akalulu akasooka akokuba nti no amanyiddwa abantu bamumanyi nti omuntu bawulira nti Sobi aze kuba road mayor tasobola kusaba kifaananyi kye nti muleete ndabeko aba mumanyi. Gwe muleeta ali atya anafaanana atya anabeera atya bangi abadde batamanyi Sobi naye nga bawulira muwulire aba bawulira bye bagamba ebikolwa ebyakolanga oba muwulire obuwulizi kati ffe gwe tuleeta waliwo kye bayita okukola erinnya mu bulungi ne mu buki ne mu bubi ffe kati gwe tugenda okuleeta tugenda kukola kyonna ekisoboka okuba nga atuula ku ground. Mwala wakaali enskin ng'anoonya abantu bagende bamwagire concert gye yategeka yasookera ddala Abitex gye yategeka yali ku Freedom City. Kino mugenda kulaba tsunami guno gujja kuba mu buyaga naye omubuyaga empewo weeyitanga y'amaanyi n'obukola esituka nabo neegenda nabo tetwagala kumenya strategy kaŋŋambe saagala kumenya bakusoosowaza mumulinde azini bagamba nsumulula onsuna sagala kanga bannayuganda bakutiisa ekijja mu mukirinde kye tutegese mugenda kulabako bulabi abantu balina ekifaananyi mulimu bo nti bwe bawulira nti Sobi bwe bawulira nti eggaali ya Sobi oba ekibiina kya Sobi ekibagira mu bwongo nti abo bafujjo abo basisi b'amasimu abo basazi ba nsawo babbi batemu bakwasi bambadiya ekyo mugenda kikola mutukulaba nga mukijja mu mitwe gy'abantu. Ebirowoozo bye tugenda obbaguliza ku mpewo zonna ze tugenda okutambulamu ne road mayor byajja okuba nga abategeeza yenna gwe banaabalonze oba n'abasazewo ne strategy zaffe ze tujja okubalaga oba manifesto yaffe ku lwaki tuzze oba ku lwaki tusuubira okwenyiga mu byobufuzi by'eggwanga bino nga ffe abavubuka naffe okusharinga ku mugaati gw'eggwanga n'okukolera bannakampala obutale abavubuka batalina mirimu n'okugezaako okusakira n'okuteekawo enkwatagana n'ebitongole bimu oba n'amanga g'ebweru okubasakira bingi n'emisolo egisusse byonna bye tugenda obbakwasaganyiza kitegeeza nti vision zaffe ze tugenda obbaguza n'enteekateeka ze twetegekera ze zigenda okusikiriza bannayuganda balaga nti tukyali mu bikolwa ebikyamu oba ebikolwa ebikyamu abantu bano babivaamu bakyabitambuliramu kubanga situwa nti omuntu agala okubba essimu oba nekkirisa asobola okwonoona obudde ng'atambula mu byobufuzi nga talina kyakulya tekisoboka so teri muntu oba nkikugereze ntya bannayuganda simanyi ffenna famire zonna nga we tuli mu Omusika abeera enzo wano teri atakolangako misango ng'ajja akula ng'ava mu famire yaabwe waka buli muntu yakolako emisango mu bazadde be mu biseera ebyo kabeere bano abantu abakulu be tulaba oba wabbako sukaali oba wakwata mu nnyama oba wabbanga 10 dadi ng'akutumye oba wakolanga otya buli muntu yakolayo omusango gwe gwali mu biseera ebyo we yali so mu bufunze teri atasobyangako ne bapasita bemulaba batusumba ekigambo mu makyaki nabo baasobya era ne beetonda era ne batandika ekigambo okusumba endiga so mu bufunze teri atasobyangako buli aliwa teri atasobyangako mugwawo teri atamenyangako mateeka so tetwagala nnyo ekyo tukikulirize nnyo mutunuulire bye twagala baguza omu n'abitunulira ne mututeekamu essuubi oba ne mutulaga nti tuli baana bammwe mutukomyewo mutuzaale kijja tuwaliza nte n'abasigadde okuva mu bikolwa ebikyamu beeyongera otugattako nga tetukozesezza lyanyi nga tetutaddeewo okukaka.
ya kyensuubira. Okay, mugezaako okulaba nga mutambuza ensonga zammwe z'obwaloodi meeya n'ebirala byonna n'okulaba nga wabeerawo obwenkanya muli ku saidi ya famire. Bangi abavuddewo Zebula wadde omukulembeze yavayo n'agamba nti awe ffe twamwejjiddewo naye olwo abantu bangi abavuddewo mu mbeera bw'etyo naye nga reports zibula ne batamanya kituufu ki kyabaddewo mu kufa kwe. Osuubira nti nno ku Sobi wanaabeerawo obwenkanya ripoti n'afuluma nega nti ekituufu kye kino kyennyini ekyabaddewo nga ddala kiboogera kyekituufu? Tujja kukola kyonna ekisoboka waggulu ne wansi okulaba nga tufunye obwenkanya bwa mukama waffe Sobi. Nti for example tuzze tuwulira nti kiwamba abantu naye ate pulezidenti yabadde ayogera mu state of address nga ayogerako eri eggwanga yalagidde agenda kukola kyonna ekisoboka omuntu okubanga izito baba muwa mangu justice obwenkanya bwe bamusalira mangu banaasa teri kuddamu kusaba muntu ku byabwereere. Then natuwulira nga agamba agenda ne ewafiiridde oba ewabadde ensi 5 kubanga si wala nnyo naye kumpi ne faamu ye mu bitundu byeyo ekisozi okumanya kyekyaviiriddeko enkaayana z'ettaka okulanga ne Sobi atuuka okufiirawo. Tweyanza mukama wange era tweyanze gera wano tuteekera omulanga tugamba pulezidenti nga woovuddeyo either over state house control oba omuntu yenna omubaka gw'otuma mutume kagenda akungubagireko ku famire ya Sobi oba bagisindikira akantu abaana batudde tebalina kyakulya. Sobi ekirungi mukama adde yayamba nti yazimba n'ateekerateekera abaana be naye ekyokulya akadde kagendeddemu n'ebintu ebira gavumenti byayinza okugezaako okugira esobola bibawa mu bitali mu mawulire nga oba teyagala kulabikira mu bantu nti bagirabe nti okolagana naye biki esobola biba nga tewali mawulire yonna enkolagana gye bayagala okolaganamu nabo n'okubatuusizako amataaba. Pulezidenti kyetubadde tukusaba mu bwetwaze kyoba otukolera nga taata sobola otutambulira wamu naawe wadde tugenda kwawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi ffe tuze independent nga bazzukulu bo kubanga nze nja pulezidenti kati mba muyita jjajja wange mba muzzukulu we naye ffe tugenda kwawukana endowooza nti tetulina kibiina tuze independent oguza abantu ebirowoozo byaffe nga egroup ebadde etwalibwa ne Sobi. Kyolaba Sobi yalina ekibiina kye bayita ttiimu Yoweri 24/7. Ttiimu Yoweri era owulira nti Yoweri naye ate ffe twamugamba munaye nga ffe gurupu oba banno bagenda otambula nabo tukoye ebyobufuzi tusibiddwa tetufunyeemu soka twagala kutambula independent tetulina kibiina twegattako atwegatteko ayagala okujja gye anaabataze tunaagenda n'ababana abaliwo bwetyo bwe tuli. Okay, so ate mugenda kusigala nga mutambuza emirimu nga bwegibadde gitambula ne okukuuma nga bwengera emirimu nga bwegibadde gyonna gitambula mugenda kusigala nga mutambula bwe mutyo nga tutambuliramu okweyawula kubanga tunaaba tweyawuddemu ate bannakampala bajja kukosebwa. Ab'ebyokwerinda bano tebabayingiremu because nalaba minisita awo ng'ayogera minisita w'eby'ettaka omukyala Judith Nabakooba ng'agamba nti ku sayidi zombi abatwala ebibinja okukuuma ettaka n'okuteekawo ebyokwerinda mu ngeri bw'etyo agamba nti bakikola si mu butuufu temufuna okutaataaganyizibwa mu mbeera eyo mukola emirimu gyammwe. Kakati department eyo sigimanyi nnyo kyolaba tugambe tugenda kulonda agenda omusikiramu ekyo ekintu n'agenda omusikira ku bwaloodi meeya manyi nnyo ebikwatagana ku political affairs n'ebino ebintu ebikwatagana mu strategy bweziti endala kati eyo waliwo ajja otuuka ekiseera nga yagyeyogerera kati minisita njagala omutegeeza kino ekigambo wammanga kya bulijjo omuntu asobola okubeera ne ba private guard nga olaba basalasiini ng'osobola okubeera wano nga yetwogera n'oŋŋamba nze okuva neero njalobeere kind of bouncer wange oba gwa anzigala kwegamba ffe mu bayaaye bakiyita kubaggala guard nga gwa nzigala ekitali musango oba tumenye mateeka tokubye muntu tomubbye osobola okuggala omuntu osobola omuggala nga wabayagala kati so minisita nze siyinza kuba na ttaka lyange eka yange emu nga tekuliko olutalo agirwanira munda neŋŋamba Sobi nfunirayo abaana 10 oba gurupu ya Sobi mujja abantu nga 2 mugenda kunkuumira ettaka lino buli omu azimbemu naye nga liriko ne fensi nga temuliiko waagira tebamenye musango ate nojja noŋŋamba bano abantu beetaagamu. So ekyo nsuubira gavumenti enoonye bulungi obuwaayiro minisita oba ssemateeka banonye engeri gye bakiruŋŋamyamu naye nga yona minisita tanaba nakugendayo ndaba ayiwansaano ku mazzi oyo minisita Judith Nabakooba mukwano gwange nnyo by the way mukwano gwange era muwe ekitiibwa naye kino nga tannaba kiyingiramu ekyamataka nga minisita oba nga tannakijjamu
teba wasting time amaanyi gonna ba minister ba government oba byakwerinda bateeka amaanyi gonna ku kooti kooti baziwe sente ezimala kooti baziwe obudde bannamateeka babongere okugamba bawe byonna ebibasanyusa oba bakyuse kooti y'amataka ebere y'amataka nga bakola kooti ya sente nagira baano ng'oyambukanga ku sana na supermarket awagula waliwo opposite state house awo ekimanga waliwo kooti ya sente gye bataddeyo kwasaganya ku bya sente oba biki oba biki gye bataddeyo so neeno bagikolere ensonga z'amataka zikandaalidde nnyo mu makooti abantu ne batuuka n'okufa ne baleka n'amateka abaana n'abazzukulu ne basigala nga bakyalwana nabo ne bakula ne bazaala bannabannaabwe nga bali mu lutaala abamu ne beeroga abamu ne beekuba ebinaanansi mayembe biki abamu beetemye lwa kulwisa misango gy'amataka mu kooti ovuuki singa gyali gitambula bulungi nga jangwa ku speed y'omulembe nga ne basala mangu ne Sobi teyandikoze eki yandifiiriddemu mu ebyo ebintu olw'ensonga nti bakulaga nti Sobi mwe yabeererayo nga kooti egenda kutuula ku Friday ate n'afa ku Monday oba ku Lwokuna kati so ebintu ebyo twagala gavumenti etunuuliremu nga tenaakulooza kuleeta bago na kututeekako mbeera batooke badde mu kooti ku lwaki emisango gy'amataka gikandaalirira mu kooti kyekintu kyendaba kyebandisoose okusimbako essira nga twanana kulooza kujja eno yes singa gavumenti kale katugambe tuba ekibiina ky'NRM singa kivayo ne kigamba nti mujje tukolaganire wamu tulabe mwagala tutambuza ensonga neyo ba road mayor mwe bagayi ba Sobi ne budget tujja kugitunulemu na biki byonna musobola okukkiriza okutambulira wamu nabo teri ekyo kisinziira because sinza asalawo nga olengera FDC yagaana okukwatagana embaamu Katonga embaamu ne Najjanankumbi for example ngenda kuwa ekiri Palestine ne Gaza ekiri Palestine ne Gaza ne Israeli UN United Nations eri mu balagira ceasefire America eragira mulumbe mukube eno Russia egamba tugenda itaddemu sente zonna UN United Nations basizinga ekirali kyo tugenda bakuba kati kichengezaako okuleeta mu ebyo kikulaga nti enjuyi zombi waliwo eziwageeno waliwo eziwageeno so kati nze sinza kuvayo ne ngamba nti NRM evuddeyo ne Twitter n'esalawo nga bannange tebatudde sinza asalawo amateeka bw'omu ate sinza afuga ekintu ekyo bw'omu it's like kind of a ministry we are organized abantu kye batusuubira okubeera oba kye batulooleza kigenda ba surprising nnyo ate nga ffe kye tuli kyawukana ovuuki nti ekyo kyoyogedde kulwaki ogamba NRM kulwaki togamba nti Bobi Wine watuyita kulwaki NRM yokka yetuyita anti walika budget akagazi yigo Bobi Wine bagambe talina sente Bobi Wine asobola okutuyita FDC so jeme sobola okubayita kubanga nina mikwano gyange mu Nuupu bangi nnyo bebadde njogerako nga bagamba naye ekya Nuupu ekya road mayor ekyo yikale omusajja ajje kale waffe tumuwe ticket abajje kale atwetondere tulokoke omusajja oyo yali agala kutta principal waffe Kasese bannange ekintu ekyo ye bannange ekintu ekyo kiri kitya ekintu ekyo nakibatangaza omugenzi we yali nga tukuba olwali nanga mwana kimanya abaniga bantaddeko embeera munange alakutta akasajja bwayi akasajja mwana siga ne Kasese sikagezanga kuwadde Kalumba ate ebiseera bye bagamba nti Sobi mwe yali agala okuttira mwe yalumbira principal ate nze nali ne Sobi kyewuunyisa mwana wange twali mwenna n'ekifeera nakigamba gundi eyo nayo twali tuli out nga tulina bye tuliko na birala nnyo bye twali tuliko ne tugenda okuwulira amawulire olweggulo ne mugaa Sobi ante nangamba kati nakwata bukwase ku mutenga naye nse nimugamba abantu onoogamba nti boogedde kino naawe oyanukula kino kusikanga sikando baleke boogere biyite so kati nenejjusa oba kulwaki saamukkiriza bambi musajja atuyeveyo yeyogereko mukadde ako n'akyogerako nga kiyise so kibadde kimulumirizanga omuntu nze mwana sigezangako mu kasajja nyinza okuba mpagira NRM kuba biseera yali ayagira NRM nze sina intention why am I killing Bobi Wine wabula obuzanyo bw'obufuzi nsobola obuzanyo naye okulumba Bobi Wine nandaga n'ebifaananyi we nasooka n'okola ebifaananyi ebyo Bobi Wine bye yatimbye Sobi abirina bingi nga bali bonna bakuba ebikola byabwe kati so kyamushokinga nnyo bambi kyekintu ekibadde kimmalako nnyo n'emirembe mu biseera ebyo tamwegezangamu tamulumbangako era teyabangako nansonga lwaki ayagala kuttaani Bobi Wine tajirina ensonga okay kakati mu group kati nga bwe musigadde tewafuna okubagana empawa kwani agenda okudda mu kifo kye because musobola okutuula ne musobola gali kakati twagala ono yaba tukulembera ano waso kuvaayo abalanga nti fati twagala ono era tuli mu kusabira Mukama Katonda kireme kubaawo because tuze tubira mu groups nyingi olukwango navuddewo nga badde bamutegeera neziyulika nezitandika okweyuza tetuli mu kusabira nnyo kireme tutuukako because engeri gye tubadde tukoze strategy bakyali bange mbeegayidde mugiwe ekitiibwa tugitunuulire
ejja tuyamba nti tugenda gigandulamu. So tunayulika essaawa zino ne tweyuza olwakabolo olw'obuntu obutono obuyinza saagala bubamalemu, saagala bubadduse, tukkaanye nga tubadde tukkaanya, tubadde osobola okubeera ekawempe, bwayise, emakindi, ewa, emukono, kazo angola, wa yonna yonna, ab'empigi, ab'ensangi, ewa, yonna gye mubadde aze tubayitawo babugiri, noti bugiri, wea. Nerabiddeyo sankandi kiri awo bwekito bitundu bingi nnyo sijja bimalayo. Mbasaba tubeere kamu nga mwasazeewo nti mukkiriziganyizza tulonde buli omu awe endowooza yakugwayagala nakulwaki amusuubira akalulu kalondebwe kabeere nze wadde mbadde nkwasaganya ensonga za Sobi naye mbadde nsolvera ne ngama ze ndatwala kino ne watabawaayo bwe baako kyayogera oba ne babogera naye nga nkitutte naye nasazeewo tubitambulire mu mateeka tulonde mu lujjudde ensi emanye si mu kulonda mu bumenyi bw'amateeka nti tulonda agenda kubba abantu oba kuba bantu wabula tulonda agenda okujja ku byobufuzi n'agenda okwasaganya ensonga z'amataka bwekiro ekigenda okuba ekyo tukisuubira ne tusaba Mukama Katonda kireme kukola ki kubeerawo yakwaca bulijjo kizze kirabika nti ffe Museveni atufuze nnyo tumukoye twagala ajje affe principal twagala tumuteekeko akalulu ajje nga walabye nti Nuupu yalonze bulungi nti leaders of opposition ekisanja kye kyatuuseyo kirina okukoma ne balonda Joel Ssenyonyi. So mutwewuunye tugoberera n'ebyobufuzi kibalaga tuli serious nno tujja tubigoberera buli kimu tukimanyi buli step tugira buli etambula kubanga era ffe abadde bazannya obuzannyi bw'ebyobufuzi bangi nnyo bannabyabufuzi abali mu bifo eby'amaanyi ebyomulanga ffe abataddemu nga tukoze lolo nnene ne tugamba yajja kubaawo kagutonye kagwake wali wagenzeeko ng'enkuba etonnye mu ttaka ne wakwata ekisooto omwana n'akuba mu guppande ate n'enfuufu n'esituka mu kisooto ekyo nga nfuufu yesituka kati bwe tutyo bwe twakolanga kagutonye kagwake omuntu oyo n'awangula n'abeera mu kifo ekyo. So katutegeeza strategy tuzimanyi ate tujja kuzikola okulaba nga tufuna akalulu k'obwa Lord Mayor kagutonye kakwake mu mbeera yonna mu busobozi bwonna because Kampala yonna twagimaanira buli nsonda mwetuli otusangayo. Waliwo omuntu yaŋŋamba because wabaddewo scandal ya FDC kino ekiwayi kyeno n'ekiwayi kyeno waliwo olwo bali balina olukiiko ebusaabala eyo ne baleeta abantu be bayita bakifeesi abavubuka abali abakambwe ennyo be baleeta naye waliwo omu gwe nali naye awo naŋŋamba nti abavubuka bo balaba Sobi abakulembera abavubuka abo bammwe kati wano kyenkugambidde nti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika si buli anywa enjaga nti mubbi si buli anywa enjaga nti mutemu ate si buli anywa enjaga nti oyo wa Sobi lwakubanga nti Sobi yayambala ambuleera gye yayambala buli kikolobero kyonna kati waliwo baali baguddewo n'eŋŋombo gwe bakutte ne muka omusajja kifeesi akoze kino kifeesi buli akoze kati ne twebuuza omwana omu bamuyita Wisdom magezi n'akuba akayimba kifeesi yaani nga buli omu yeebuuza kifeesi yaani kwakyatuka nga mwana gwe gugayi kifeesi n'omusirikale akoze ensobi kifeesi kati buli omu neyeebuuza kandi eŋŋombo neyagala okulandira nga tebagitegera kati so kyetwagala tubalage ffe tugenda kutegeka yunifoomu zaffe ezitwawula ku balala tugenda ku designinga entambula n'ennyambala eyawukana ku balala so that tugondeze security obutabeera bukuubagano nayo nti gurupu yammwe eno mujje mutuyanjule yakoze kino na kino tujanguyiza okunoonyereza n'okulondoola n'okubalaga nti ffe twambala kino oba omuntu alina ennamba bweti ne bweti alina kubanga ava mu kitundu bweti nga olaba national ID okulaga nti ono weerubaga mu zoni bweti ne bweti nga olaba ono weemaki ne muzuka naffe tugenda kukola kaadi ezo nga zibalaga ba mu bitundu by'ekiti naye ng'ali mu kisinde kyaffe no mu kitundu bwekiti ali mu kisinde bwekiti okutwawula ku bamenyi b'amateeka oba abakozi b'ebikolobero. Yes. Okay. Mpozi ngona kiwali agadde okwongerezaako awo ku byonna bye twogedde ne kiwali agadde oba okutegeeza omuntu atulaba naye nga ndoze ebisinga tubyogedde okulonda kwaddi okulonda tukusuubira okulonda nga twakamala ennaku enkulu tugenda kuba tutegeeza bannamawulire press conference basobole okutuusa bannakampala abanabeera ku mativi tujja kukiyita mu butongole tulonde mu mirembe tewajja kubaawo kavovoŋŋano nga tumaze nti akalulu gwe tulonze gundi n'egundi bye batatutte kino na kino okutandika ne kati tutandikiddewo consultation meeting zaffe tutandise ne campaign n'okwogerako ne bannakampala era tetubaganda bannakampala bakadde baffe baganda baffe bannyinaffe mu njawukana oba mu ndowooza yayo yonna yonna
tuwabule tulungamye yogera kyoyagala naye tuleme kukozesa mikutu ebyejo nga tulikozesa okuvuma bannaffe n'okwogerako ebigambo obikuma muki omuliro so tusaba tutambulire wamu lino eggwanga ewaaba omuzira baba bakaaba ngaewaaba omutiitiizi baseka ekiri ewange enkya kisobola okuggwa ewo kyolaba bagamba ssente mugendera osobola okuba oziina nga banno bali antulo basekerera ate enkya n'oli entula nga bo bali enkoko so mubufunze essanyu ly'amalembo gemaziga g'ente oba gemaziga ga kisombo funze bannange maziga g'ente lissanyu ly'amalembo yes tudde eri Katonda tuveemu emitima emibi giti okubanga omuntu afunye obuzibu n'osanyuka ye sayinza okuba yakukola ekibi kale vaayo kyogereko naye temukikungiriza nnyo okusanyusa kubanga gyali Mukama yasinga omumanya nti kyeyakola wakati wo naawe amusalidde atya agenda musalira atya kyanjawulo oyinza n'okuwonsa n'atuuka ng'agenda mu ggulu wa Katonda naye nga gwolaba omusajja akola bino ate Katonda n'amuyita mu ggulu mu mboozi ezimu ze nakoze waliwo eyagize because nageeza kuza ebimu ku ebyo bitwayogerako ne Sobi n'obawo metaddewo comment awo n'agamba nti ekyamazima ddala Sobi eggulu bwe liba gye liri agenda butereevu mu ggulu direct because abadde yenenya era kyabadde ng'atambulira that's why era ebiseera bayizayo waliwo n'ebirala byenzijukira ku Sobi abantu kye batajja kukkiriza abakazi bano balina amaanyi ewaka wakulagira kino banaakufuga kati nze nnyinza okugamba mbadde mukazi wa Sobi lwaki njogedde ekyo natuuka ne mugaa Sobi bwe tuba ng'oyagala okuva mu image ebaddewo ogenda kukola bino wammanga era waliwo n'abamu ku bamemba ba famire nga baŋŋamba ono yesse bulime Mukama akuwe ky'osinga okwaga tetukikkiriza nti Sobi akoze eki atandise okukyuka kwe tubadde situmanyi Sobi oli ennyambala nemugamba omuntu ng'ajja ku bukulembeze ogenda kutandika okwambala dress ezikuwesa ekitiibwa enviiri zino olina ozikejjako oba zikendeeza Sobi wammanga enjayi eveewo ng'era Sobi ayinza okuba mu kasonda wali naaba ng'akutte kapaafu ali mu kasika olundaba mwana n'atuuka n'okumpita nga era ebiseera bimu aŋŋamba mbakyali baffe akasirikale kakukaza akasajja nga atandise kumpita akasajja because byabadde akola nga lunga Sobi ate njaga ki n'anyigako maatu mangu ekigendo mugabe nabigaana Sobi ate kulakyo yambadde bwe tugende yambale engatto ddayo yambale engatto ezitegerekeka nayambala ku ngatto za black agento zino empale ziriko ebitulituli ziveeko nemuwe ekyokulakanoga Bobi Wine omulaba azambala Lord Mayor Lukwago omulaba azambala Museveni omulaba azambala naye gwe kyogamba tebaziina tebaziraba kati ekifaananyi kyogendeddemu ne kyetwagala okukulabiramu bingi byogenda okutenga oyo ogabe nangabi n'ebintu ebimu obyesonyiwe era ng'omulaba okulya emmere aliira mu budde ennyambala ekyuse engoye saabiri mu nnyekoti temuva kuli waba kati nga agenda kati nga olengereyo mu gyabadde mu faamu mulala nti yabadde mu ka t-shirt ne gambutsi n'empale ya sweater pant ya black nga olaba eno gye nnyambadde mu bintu ebyo ne mugamba olina okuba nga otambuliramu decent ante weewala okuba nga osika omuguwa n'ebyokwerinda okuyomba n'abantu byotasobola kuddamu kunnyonnyola njamu kuddiramu gwolaba nga kikunyezeza you tell me newako olina okukwata obudde ate omusajja ajja kwa Lord Mayor alina okuba mufumbo olina okuba olina omukyali waka olina okuba nga otambulira mu kiti ekiri decent ebintu ebikutyoboola okwewesa obutiibatiibwa buveemu n'ako akamotoka kobadde ovuga sikyakaagala era n'agulirawo hali ya mpya kawundo so ebintu abadde atandise okuba nga akyuka kikulaga alifominga akomawo okudda eriki eri abantu so tusaba Uganda nti naffe tutegeera wadde mumutwalanga abaaguba abakyaguba batategeera tutegeera mutuwe chansi tubalaga ntusobola okufuga ekibuga kino ate ffe ne tukola ababaliwo ebibalemye ffe mutuwe chansi mugenda akakasa kyetubagamba tetuli muzano tetuli mu katemba teri atutumye kyetwogera tukimiininga mwe munaatuwa chansi emyala kati ffe tolina kanyomero kwogenda tugamba emyala mu Katanga ewa mu butale yonna yonna tububaddemu mu masomero tubaddeyo mu malwaliro ga KCC aga gavumenti ebintu byonna byonna Kampala Capital City Authority byayinako omukono tubimanyi kubanga bisinga tubibaddemu obuzannyo tubumanyi so tubakakasa munaatuwa chance ffe tuyinza okukola ekisinga kubabaddewo kubanga kati teri kyogenda tugamba nga kipya kye tutamanyi oba kye tutalabyeko kwamwe tubadde tutambulira mwe tukulidde buli kamu kanyomero tukamanyi so nsubira munaatuwa chance muyinza obutasigala kyekimu kyetusaba bannakampala n'ekirala bannange tulekerawo ebivvoolo omugenzi mulekaawo mule Ebya Sobi kulwaffe tusaba mumusonyiwe ne ku lwa Katonda ne ku lwa famire mumusonyiwe bibaawo
life matter banja bakulembeza abasinga ne Sobi abakuli ebyamaanyi n'ebikankanya ensi ng'oli akulira bullet n'ofiirawo ng'oli akulirawo ekintu n'ofiirawo kukuba omubamanyi bisaagala kwogerako manya nga wagamba tosula so nate Sobi nti just byakunoonya sente akubye panchi akoze biki akujidde akamba obuntu obutonotono obwo tusaba bannakampala bibaawo lwakwa Katonda Kampala mwabingiza mu feeling yo by'obufuzi ate ffe kye tutayagala mwabitaddemu ebyobufuzi abadde akolera enaalemo kaalabi abadde akolera abakulira kati bamuzi tedamanyisa gye yafudde abula abamuse ffe twabategedde era baboogera mu bamanyi poliisi gye tusabe bakwate teri agenda twalira mateeka mu ngalo ate teri agenda kuvoola tubasaba busabi tebe kikome oba alina komentinga ko bulungi oba nnyonnyola ne temulengeza nnyo nte kusukka so lyere ekyanga kyenyinza okusaba eggwanga n'ekyokuyikyenyiza okwongerako akasembe akataleka kabanaye kuuma essimu yo kuuma nekiresi yo weekuume wegendereza amakubo g'otambuliramu ebiseera bino eby'ennaku enkulu bye tulimu poliisi weeri n'ebyokwerinda weebiri naye birina webikoma bitwala eggwanga bino poliisi tegenda kutuuka mu makaago Setuli tetandikira kugwe kennyini. Webale nyina kyembadde ngenda okuzzaako mu maka poliisi ene egenda otuuka mu maka nti baakumenya okubbanga yaweddewo bajja kukubira mu makubo wegendereze walaba nti tolisa kiwa bukuumi tebumala tojjaayo kasimuko woba owulira otidde nnyo linnya boda kwegamba Katonda ayamba yeekoze eki yayambye so tokema Katondawo olwokubanga gyali tokema poliisi tukagamba tolaga nze bagezi bakwate kasimu kange poliisi weeri bajja katwala ogenda tuuka ku poliisi nga kagenze dda bajja kukuba ogenda tuuka ku poliisi olusi ofudde oba olusi ogize ekiso ababbi mwe bali bangi nnyo betumanyi ne betutamanyi abasitayiro zonna so tubasaba mwekuume nga tugenda mu nnaku enkulu beera mwegendereza ate tonywa nnyo mwenge n'ovuga ate tolya mmere nnyingi esukkiridde kuba emmere esukkiridde efuuka obutwa mu mubiri tukyakwetaaga kubanga olina akalulu kaffe so lwakalulu kafaako tukwetaagako tujja kuwa tips nyingi zisobola okukukuuma n'okwewala embeera eyinza okutuukako osobola okutuuka mu 2026 ng'oli mulamu nange otuwa akalulu n'okutulungamya n'okutuwabula ng'okozesa smartphone yo ku mikutu gyonna emigatta abantu amannya agange nze Sebulimi Emmanuel omwogezi w'ekibiina kyaffe kino n'ebintu ebisigadde byensobola okukwasaganya Solomon neyanzege kuba nti okkiriza n'owaya akadde ku schedule ebeera bize n'osala onojja tuwayeemuko ku mboozi webale nnyo balite ddala era sebo nkwagaliza birungi byereere n'akalulu ka 2026 ogumunaba mulese yenna omukama abawe obuwanguzi ate ne Sobi muganda waffe mukwano gwaffe mukwano gwo abadde muganda wo abadde muntu okusinga bunga bwe mbozi bwetambudde omukama amulamuze ekisa amusaasire ebyamusobako byonna ate ne family yayongera okugigumya n'okungera okubasitula side yawo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nzikiriza tumalirize wano nenga Diamonds Pre and Primary School liri budo kimbejjaawo oba otwala omwana ddala nga ttaamu eno egenda okutandika mu mwaka gwa 2024 twalayo omwana asome enteekateeka nnungi abasomesa batendeke bulungi balina buli ebikozesebwa mu kusoma ebibiina byazimbibwa bulungi nnyo essomero ggazi balina emmotoka ezitambuza abaana swimming pool ku ssomero weeri library weeri eteekeddwa obulungi eddwaliro ku ssomero weeri likugamba njogera ekindeke ki byonna bwebiri essomero ddungi nnyo liri buddo kimbejja baliyita Diamonds Pre and Primary School tuukayokko embeera ejja kutambulira bulungi olaba embeera nga bweri olambula ku ssomero ogende mukona ne bwoba topapye nnyo kuwandiisa mwana just gosa ogende olaba embeera y'essomero yokka olaba abasomesa ogende mukono ku basomesa n'ebirala byonna ojja kutegeera kyenkugamba otwekeyo omwana ng'omatidde naye nga kiyinza okugamba nti essomero lirikkirya nnyo buli lolowooza ku ssomero omwaka ogujja omwana wanaasomera baliyita Diamonds Pre and Primary School liva ku Kindagate n'ipaka ku P7 twalayo omwana asome nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nkwagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ladi Mwera Mutebi w'okubiri awangaale nnyo omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School day and boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi
enrollment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com.